Abefeeso Essuula 4. Nze yasibibwa olwa Mukama, kyenva mbeegayirira mmwe mube n'empisa ezisaanira obulamu bwe mwayitirwa. Mube bakkakkamu, bawombeefu era bagumiikiriza. Mulage okwagalana kwammwe nga buli omu agumiikiriza munne. Mwoyo Omutuukirivu yabafuula omu. Mufube okunywerera mu mirembe egibagatta awamu. Omubiri guli gumu ne mwoyo omu, ng'ekyo kye mwayitirwa era kye musuubira bwe kiri ekimu. Mukama ali omu, n'okukkiriza kumu, n'okubatizibwa kumu, Katonda omu, Kitaawe wa bonna, afuga byonna, akolera mu byonna era abeera mu byonna. Kyokka buli omu mu ffe yaweebwa ekirabo eky'enjawulo nga Kristo bwe yamugerera. Ekyawandiikibwa kyekiva kigamba nti, bwe yalinnya mu ggulu yatwala abasibe n'awa abantu ebirabo. Okugamba nti yalinnya kitegeeza ki? Kitegeeza nti yasooka kukka mu bitundu ebya wansi w'ensi. Oyo eyakka ye wuuyo yalinnya ewala ennyo, n'ayisa eggulu lyonna alyoke ajjuze byonna. Era ye omu oyo eyawa abamu okuba abatume, abalala okuba abalanzi, abalala okutegeeza abantu amawulire amalungi, abalala okuba abasumba b'emyoyo, n'abalala okuba abayigiriza. Ekyo yakikola olw'okutendeka abantu ba Katonda mu mulimu gw'okuweereza era n'okuzimba omubiri gwa Kristo, okutuusa ffenna lwe tulibeera n'okukkiriza okumu n'okumanya Omwana wa Katonda, tube bakulu mu by'omwoyo abatuukiridde mu bulamu bwa Kristo. Olwo nga tetukyali baana bato abazzibwa eno n'eri, abatwalibwa mu muyaga gw'enjigiriza y'abantu abakuusa abakyamya abalala olw'enkoze basala. Naye tube ba mazima era abaagalana, tulyoke tukule mu byonna okutuuka ku kwegattira ddala ne Kristo omutwe gwaffe. Kristo oyo ye aleetera omubiri gwonna okwegatta wamu, ennyingo ezigulimu zonna ne zinywezebwa, buli kitundu ne kikola omulimu gwakyo, olwo omubiri ne gukula ne guzimbibwa mu kwagalana. Kale kye ŋŋamba era kye ntegeeza mu linnya lya Mukama kye kino, nti mulekeraawo okuyisa ng'abantu ab'ensi bwe bayisa, nga bagoberera ebirowoozo byabwe ebitaliimu. Amagezi gaabwe gajjudde ekizikiza, tebalina mugabo mu by'obulamu bwa Katonda, kubanga bajjudde obutamanya era emitima gyabwe mikakanyavu. Tebakyalina nsonyi, beemalidde mu byabuwemu era balina omululu ogw'okukola eby'obugwenyufu ebya buli ngeri. Kyokka mmwe Kristo temwamuyiga bwe mutyo, ddala mwamuwulirako, era mmwe ng'ababe mwayigirizibwa amazima agali mu Yesu. Kale muleme kuba bantu ab'embeera ey'edda gye mwalimu, eyayonooneka olw'okwegomba okw'obulimba. Mufuuke bajja mu mwoyo ne mu birowoozo byammwe. Mube bantu bajja abaatondebwa mu kifaananyi kya Katonda, mu bwesimbu ne mu butukuvu obw'amazima. N'olwekyo muleke obulimba, buli muntu ategeezenga munne amazima, kubanga tuli bitundu bya mubiri gumu. Bwe wabaawo ekibasunguwaza, mwekuume kireme kubakozesa kibi. Temuzibyanga budde nga mukyasibya obusungu, era temwereeterezanga Sitaani. Abadde abba alekeraawo okubba, wabula anyiikire okukola emirimu ng'akozesa emikono gye, alyoke abe ne kyawa abo abeetaaga. Akamwa kammwe kalemenga okwogera ekigambo ekibi ekitasaana, wabula koogerenga ebyo byokka ebirungi, ebizimba era ebisaana, biryoke bigasa abo ababiwulira. Era temunakuwazanga Mwoyo Omutuukirivu wa Katonda, kubanga Mwoyo ke kabonero kwe mulimanyirwa ku lunaku olw'okununulibwa. Okunyiiga, okusunguwala, okukaayana, okuvuma na buli bubi bwonna bibavengamu. Mubenga ba kisa, buli omu alumirwenga munne, era musonyiwaganenga nga Katonda bwe yabasonyiwa mmwe mu Kristo.